Nange sigenda kubafiirako kati kan summarizing saving. Yes, eno esamara yange esembayo ku kyetuyita saving. Atayize mukwano gomanya bwoto bwolifa. Waliwo abantu nga mu nsi bo sibakutegeera. Olaba n'ebyawandiikibwa biboogerako. Bayibuli erina weetugambira nti nno omusiru ne bw'omusekula mu kinu nga si waakutegeera era talitegeera. So omugezi abazungu bagamba one word to a wise is enough. Ekigambo kimu eri omuntu omugezi kimumala. Ate bagamba baba babuulira owaabwe ow'omunaku gw'amatu okola ki kunkumulira ddala kubanga gw'osinga obyetaaga. Owaabwe olwedda alina waalize planned kid naye kati gwe atali planned kid ate gwe obyetaaga nnyo. So omuntu omu yawadde comment bweti era gye kongendo tandikira summarizing empumbe bumbe yagambye bwati musevinga bamuyita Kuluthumu mwe musevinge azifu muligenda nabyo mu ggulu. Nze seerumya nze nkolawo zendya twajja bwereere ku nsi tuliddayo bwereere ensi tebeemazaamu. So ekyo kye yayogedde naye abantu tubasuubira mu nsi all those kind of people tubeera nabo mu society. Just gwe kyolina okukola ki kyolina okumanya nti abantu bangi nnyo mu nsi bajjanga kukumalangamu amaanyi. Kati wabawo n'omuntu omulala ayinza osoma eno comment naye nagwamu amaanyi naga abula kyogereko naye nga kati kansooke nkubuulire ensonga lwaki tusevinga, reasons lwaki tusevinga. Gwedda ku ebyo mbuzi okolawo zoolya simanya biki wakoowa mukwano. Ensi Katonda bwe yadesigninga ensi, Katonda bwe yadesigninga ensi teyagidesigninga nti obeere ng'oli dependent ku mulala, omulala yakulabirire. Kubanga ye mmwe abagenda okukaddiwanga mutuuse emyaka siba mukadde nanfuka mukadde Kulusumu bannaaye ali mu kayumba kagenda mugwira bambi talina yadde otujaani talina yadde kyebikka. Tubalaba ku social media naye nga nabo baali boogeranga ggwe mu buvubuka bwabwe okitegeera ng'alowooza agenda kufa ku myaka 3-4 mukwano n'owangala emyaka 100 pulasi okitegeera nga naye wali owoza mbu musevinga ki bwe bagambe tusevinga tetukimanyi nti tugenda kufa. We are going to die. Naye tekitegeeza nti ekikugaana kola ki kwepulaningira. Why? Because the future is unknown. Teri amanyi biseera bya maaso. Meaning if the future is unknown and unpredictable, you have to be ready. Olina okweteekateeka. Katonda bw'akuwa amagezi yandibadde akutonda ng'oli muwulengi nga temuli yadde otugezi. Naye Katonda bw'atonda omuntu teyamuteerawo buliri, teyamutonda n'amuwa ekitanda. Bwe yamutonda teyamuteerawo katebe. Naye ebyo byonna abantu yabawa obwongo nti ye Katonda ogugwe gwa kutonda kati gwe setting obulamu nga bw'obwagala. Era agamba nkuteereddewo obulamu n'okufa. Londawo gw'olondawo ky'oyagala. Omuntu bwe yalaba nga yeetaaga okutuula n'atuula wansi ku magezi Katonda ge yamuwa, amuwadde emiti n'agamba guno omuti so agubajjamu ekyokutuulako n'atandika okubajja n'abajja ebitanda n'abajja ki mu magezi Katonda gwakuwadde. So Katonda tagenda kukolera bulamu nga gwe bw'obwagala. Lwaki? Kubanga yakuwa obwongo. Think, use your brain. Kozesa obwongo bwe osobole okukola ki okusucceedinga mu nsi. Yes, tukimanyi ssente za nsi, that is the fact. Naye ssente ozeetaaga. Ate nze nkubuulira weefuula mbusimambu mugogera mu ggulu. Yes, ffenna twagala okugenda mu ggulu naye nze nkulaga eggulu si ly'abaavu era tebakikulimba nti n'omwavu oyinza obutagenda mu ggulu. Lwaki? Kubanga abaavu beemulugunya nnyo, teri asinga mwavu kwemulugunya. Bwe mba muli basomi ba Bayibuli mujjukira abaana ba Isirayiri mu ddungu engeri gye baafaamu kwemulugunya. Kati teri asinga mwavu ntondo na kwemulugunya, bali beemulugunya. So kizibu obeera n'entondo n'ogenda mu ggulu, kizibu okwemulugunya n'olowooza nti onaagenda mu ggulu. So obwavu bwe butwe bukola, obwavu bukuleetera okukyawa abantu, obwavu bukuleetera okuloga. Era buli gwe bagamba nti oyo gundi mulogo, bwe tunuulira ku kyalo kyewammwe buli gwe bayita omulogo baavu. Okitegeera obukazi obukadde nnyo, obusajja obukadde obuvivu babuyita batya buno obulevu bwonna nkulaga ngeza kukusiigira nti be bayita abalogo bonna kizibu ogamba nti n'omugagga wa wali mulogo nga naye mukadde. Era abaloga bonna babeera baavu ku kyalo kyewammwe, n'abali abaana ku kyalo kyewammwe era babeera baavu. Tinja kuyo omwana waba akaaba bamugamba nja kuyitira gundi akulye. Fedda bwe twalinga tukula waliwo omusajja gwe bayitanga Kabonge
nga bokaba nga bagamba ngenda kuyita kabonga jakulye kuba kali kasajja nga kafu nyonyonyonyo nga kalabika bubi nyonyonyo kati je yembere tuyagala okubeera nga bagamba nja kuyita ku lusumu akulye nga gutiisa abaana ku kyalo wamma kambabulire lwaki tusevinga muve ku oyo obulamu kirabika yabuvaako kitegeera ate Bayibuli etugamba etya nti omuntu omutuukirivu alekera abaana b'abaana be ebyobusika. That is a righteous person. Kitegeeza bwe tolina kolekedde baana bo toli mutuukirivu neggulu togera digendamu. So kati weegendereze bino byansi yesi naye bituyamba okutugondeza obulamu wano ku nsi kana teyatutonda kubonaabolera ku nsi yatuwa obwongo tubukozese tusobole okubeera obulungi wano ku nsi ne gye bujja mu bulamu obutaggwaawo ate naye tubeere ki bulungi. Agamba atya ayogera mu byawandiikibwa n'agamba nti ku 10 ku nsi 10 yagamba 10 ku nsi ne gye bujja obulamu obutaggwaawo okitegeera. So kati gwe bw'omanyi kati kankuwa ensonga lwaki tusevinga. Reasons why we save money. Reasons why you have to save. Okitegeera why we save money. Save kitegeeza ki? Ekigambo kibayita okusevinga. Oba olina ky'osevinga olina bye weetaasa kye bayita save. Yesu bamuyita savior. Lwaki bamuyita savior? Because he saved, yataasa, he saved money from sin, okuva mu kibi. Yatutaasa mu kibi kibayita savior. Kati we tuba tusevinga sente, save money. Sitegeeza zino sente zigenda kutuyamba, it will save us someday. Save us from affliction, from unpredictable circumstances kibayita saving. Tizijja kunsevinga awazibu. Okitegeera? Nja kuba nyinawe nkola kiwempita. Sente zenna savinga zinyamba okundokola. Actually ekigambo ekyandibadde ekituufu okulokola. So kibayita saving. Save sente kukulokola mu kaseera k'otamanyi teyamanyi biseera bya maaso kye tuyita saving money. Kati ensonga esooka why we have to save money esooka is retirement plan. Retirement plan. Tusevinga for our retirement kubanga essaawa zino oyina amaanyi enkya tolina waliwo kye tuyita prime time kyeki byebiseera ebyobuvubuka bwo from 30 years to 45 years zino ze tuyita prime time. Lwaki sitadde mu 20s? Kubanga 20 years tukusuubira okubanga oli mu kusoma. Okitegeera tonaba kutegeera ki oba osoma ekyo kyogenda kubeera oba dokita oba biki whatever osoma ng'osomerera ki to get a job, a career, ng'osomerera career kitegeeza ki ogenda okutandika okwetongola ng'oyingidde 3 kati emyaka egyo between 30 to 45 years emyaka 15 tugikozesa bulungi nnyo kye tuyita prime time yo. Eyo otagikozesa beyond 45 years ogenda mu kye tuyita absolute poverty, obwavu, obuunya n'okuwunya wala kibayita stinking poverty, okitegeera mb'owunya n'obwavu stinking poverty ogimanyi ng'oli mwavu as poor as church mouse mbu ng'oli mwavu ng'emmese y'omukyaki ng'omusonso gw'omukyaki. I don't know lwaki baguyitanga church mouse. Essaawa zino ekkanisa amakanisa galina ssente naye edda mu ancient world ekkanisa zaabeeranga njavu nnyo. Lwaki? Because they concentrated more on the spiritual and forget the physical. Baabeeranga nnyo mu by'omwoyo mu kusaba ne beerabira nti balina otambuza obulamu obwa bulijjo ne beerabira nti bantu at the end of the day bajja kulya, bajja kwetaaga okujjanjabibwa, bajja kwetaaga okusoma. Kati ne beerabira nti ne balema okubalansinga life, spiritual life with physical life. Kyekyabayisanga abaavu nga emmese y'omukyaki. Bonna babeeranga baavu, nga baavu nnyo. Naye tulina okuyiga balansinga, ffe tubalansinga obulamu bwa mirundi 2 era tuzimba empagi 2.
tuzimba empagi y'obwa Katonda n'empagi ey'omubiri nga tukolagana n'abantu ate nga tukulaakulana. Olina okuba ng'okula physically, ng'okula intellectually mu magezi, ng'okula mu by'omwoyo nga Bible ogisoma, ng'okula mu economical oba mu byenfuna finances. Ezo ze area 5 z'olina okukula. Kati bano abedda baakulanga mu mpagi emu ya mwoyo, kati ne bafa nga baavu nga bali misery. Yes. So ensonga esooka lwaki tusavingira retirement plan yaffe. Tinyina kyenjagala okubeera we mba maze, maybe I have a career, nga nyina omulimu gwenkola. When you have a career, you a doctor, you a nurse, you are an engineer, all of that. Kati obeera okola retirement plan tibwe naba mpumudde maybe ku myaka gyange 45 nga maze okola 15 years jange bulungi savings sente zange, then kikyenzizaako kubanga nja kwetaaga okujjanjabibwa, nja kwetaaga okulya, ebyo byonna kye tuyita retirement plan. Ne mukalubiriza omuntu yenna, mwe munyumirwa nnyo nga mukalubiriza abantu be bano bakuluthuma bagenda okutuuka ekiseera ng'omwana tamuwadde, abaana bazadde nga nabo bali bubi oba nga nabo balina famire zaabwe, naye ng'obasumbwa buli dakiika, hero mwana wange siina kino, baana temunfaako, temunjagala, nababeererawo baana mmwe. Excuse me, omwana wo si alina okukulabirira, olina okwerabirira, okay? Kubanga ono omwana omusinga emyaka omwana gwe nsinga emyaka atandabirire. So kati ffe bitugaana, gwe olina olabirira abaana bo bwe batuuka ne bakula bagende batandike famire yaabwe nga nawe oli independent financially, nga you can sustain yourself, ng'okujjako nga be basazeewo ne bagamba katwalire ku muzeeyi, katwalireko ku maama. It's as simple as that. Bakijje out of passion and love. So si kubabeerako buli dakiika maama mwatazirise yeete pressure erinye waggulu ate yawansekiridde ate bisimanye eyammakati yeyambuza ebyo nga tolina yadde ekikumi ku account we planning owooza zenkolawo zendya nga labi. So mujja sumbuwanga abaana mutuuke bakolimira, mujja kolimira obwana bwammwe nga nabo bambi tebulina ssente zaakubula ggwe ku myaka gyo, omwana gw'osuubira nti yagenda zifuna. So plan for your retirement age. Ensonga lwaki tusavinga ssente is for investment. Investments. Tusavinga tusobole okuinvestinga ebintu bigendo tusustaininga mu bukadde bwaffe through assets. Buying assets, ebintu ebireeta income. Nagamba assets bye bintu ebireeta ssente mu nsawo yo. For example, rentals. Osobola ozimba emizigo gy'abapangisa. Ebintu bingi nnyo. Walaba aba-investinga mu bonds, walaba ebintu bingi nnyo, assets nyingi nnyo omuntu zoyinza okuinvestingamu. Yes. Sigambye nti eno business, no, this is an investment. Yes, nja kujja ekyo ngenda kikwatako maybe tomorrow. Nkunyonnyola emizigo kyeki. Era bandi abalina okuinvestinga mizigo, so sigwa ali Saudi, okay? Sigwa omuvubuka atandika obutandisa okweyiya. Ufune emitwalo akakadde kambu nawe investinga mizigo. Okay? So you have to think, okay? So ekyo nja kinnyonnyola tomorrow. Bino byetaagamu investment plan. Nga we planningira bukadde bwo, ina business zo wamala busisettinga zireeta kye tuyita cash flow. Kati cash flow yo from your businesses gw'okwata no investinga mu mizigo zikuyambe mu retirement age yo nga togenda kalubiriza muntu yenna. Otaddewo emizigo gyo nga 20-15 gijja kujjanjaba mu bukadde, gijja kuyamba mu biseera nga tokyalina maanyi. Ekyo kye tuyita retirement plan. Lwaki era tusavinga olwa miscellaneous. Miscellaneous kyeki? Ebigwa bitalaze. Lwaki? The future is unpredictable nga bwe nkugambye. Kati gwawoza zenkolawo zendya. The future is unpredictable. Ogenda wangala emyaka 10, emyaka 12 naye ogenda tuuka ku myaka nga tokyalina maanyi. Ekyo kijjukire. Nga tokyasobola kukola z'okolawo z'olya ng'ebintu bikyakola, you don't have power. Terasobola kuwa mulimu. First and foremost, oli mukadde, kyamukaddiya. Teri agenda kuwa mulimu. Kati nga saving ogwa savinga, investment zo wakola ze zigenda okukununula. They will save you, kye tuyita saving. Omununuzi savior. Okitegeera zigenda kusavinga mu kaseera
akebigwa bitalaze okitegeera olina okubaawo gye tuyita ensawo enzibizi miscellaneous tizino zabigwa bitalaze. There are things which come to life nga tebiraze. Abantu abamu bagamba mbuze sitereka sente za miscellaneous kubanga nawe tereka sente za miscellaneous sitegeeza oba weetira ebizibu. Ani akubuulidde obulamu buli unpredictable. Oba stress wato stress bijja kujja. Kati omugezi yatya omugezi yazitereka nga tebinnajja n'aba ready we bitajja itizo kenga zikozesa ebirala. Okitegeera naye kabi kubaawo ne bijja nga ate go tewazitereka. Okitegeera awo wali obuzibu. So the future is unknown to all of us. Endala lwaki tusevinga is to shift eno nkulu njagala ogyetegereze to shift from communism to capitalism. Ensonga nkulu tusevinga nga twagala kushiftinga okuva mu kye tuyita communism okugenda mu kye tuyita capitalism. Kati wano wenjagala nkutandikire capitalism ne communism kyeki? Tusevinga sente sobole okuva mu kye tuyita ekicommunism ekicommunist olwa kye bayita communism. Communism kyeki? Communism is an economical system eno tugiyita economical system eyebyenfuna nga sente zofuna sente zo your money your assets everything is for a community yeganyulwamu gwe toganyulwamu ekyo kye tuyita communism. Nga olya community kiva mu kigambo community nti buli kasente kofuna community ekola etya ekukamula konna n'okamaliza nga kagenze mu community. It is a public money. How? Kati kankwe pie chart wowe jjukira kituyita pie chart. This is our pie chart. Eyo pie chart. Kati ku pie chart eno tugambe this is our salary sente zaffe ze tufuna oba income. Kitegeeza ki? Kweno pie chart tuyinako ku income yaffe kye tuyita salary. Remember cash flow mulimu kye tuyita income and expenditure oba expenses. Kakati we tumala okufuna our cash flow, that is the income we need to expend, we need to spending. So kati ku pie chart yaffe eno this is our salary, the whole salary. Naye salary waffe waliwo ebintu ebimulinze okumutwala kye tuyita communism, enkola ya communism y'abazungu. Abazungu bakisetinga bwe batyo system zaabwe. Abazungu abo balaba abazungu baavu nnyo to the extent baavu mulwa temukimanyi. Abazungu batambulira mu kye tuyita debts mabanja oba ze tuyita credit cards. Bakutega credit card kati mwabali mu nsi z'abazungu UK, America, ensi European Union, whatever America, ojja kulaba Canada batambulira mu kye tuyita mabanja debts, mortgage. Okitegeera mortgage oli avuga emmotoka naye ng'emmotoka agijjeeyo ku looni, ajjeyo emmotoka ya $200 aga $. Gwe n'omulaba ng'avuga avuga emmotoka ya $200 banne n'omwegomba si ye. Kakati ono baba mu settings bamuteza akabadi ke bayita credit card. Kitegeeza ki? Omuntu ono agenda kukola obulamu bwe bwonna paka walimalayo sente zino. Bwe zimulema emmotoka nga bagisika nga bagitwala. Bwe bannyumba n'otwala mortgage, house mortgage, ogenda kukola emyaka mingi okulaba ng'osasula mortgage ono. Okitegeera? Kali ke kakodyo ke babatega sabazungu si bagagga nga bwe mulowooza. Batambulira mu kye tuyita debts era bafa depression and stress. Kyova nti nno obulwadde bw'emitwe kye tuyita psychology. Obulwadde bw'emitwe psychiatrist whatever, ezo endwadde ziva ku bwongo businga kuba bazungu. Mwe muyinza olowooza baddugavu, no si baddugavu, percentage esinga bazungu balwala nnyo emitwe. Why? Debts amabanja galeeta kye tuyita depression, babeera mu depression, babeera mu stress, babeera mu anxiety. Ebyo byonna anxiety yesinga okubakuba. Lwaki?
kubanga baba batega akakodyo ke bayita baba batega system gye tuyita communist communism eno system ng'okola sente naye communism system tekuganya kubeera na sente buli kokola bakakamula balina okuteekamu oluseke gavumenti yesooka okuteekamu oluseke nekujjako taxi pay as you earn okitegeera pay as you earn okoze sente zo at the end of the day gavumenti yagalako 30% nga tonnaba tezinaba kutuuka ku akawunti yo gavumenti nga yagyeko dda pay as you earn okitegeera paye tutandise payi chati yaffe wano gavumenti esooka netwala tugambe okolera whatever amount pound 25,000 gavumenti etutteko pay as you earn okitegeera pay as you earn kambi kubalire okakase enkola ya communist webeera 30% tukoze 10,000 zaffe 2 katugambe 15,000 kuba era gamba nze funa pound 15,000 naye mukwano pound 15,000 ng'agenda sigazaako 10,000 ng'amaze okusasula biru zonna oba tokola okitegeera so gavumenti esooka netwalako percentage yaayo okitegeera gwe n'olinda esigaddewo ate osasule ebirala yes katugambe pay as you earn 15% 15% ku 15,000 osigaza mmeka osigazaako zoba osigaza okitegeera so gavumenti nekola ki yo netwala kazi wattu gwe nokola ki nosigazaako akasente katono oba okyali awo ng'omaze osasula pay as you earn nga sente zinaba natuuka ku akawunti yo yazitutte dda ekiddako renti olina osasula renti ezo nazo ozitadde ebbali wantugambe pay as you earn gavumenti ekusaze pound 1,000 pound 1,000 njogerera ku bazungu kubanga biri nnyo common bazungu naye naffe mu Uganda era weebiri sente ozifuna zonna ne zigenda okitegeera rent akulinze naye olina omusasula tugambe osasula 7,500 olina osasula fuel amafuta pound 2 omwezi olina osasula internet pound 10 olina osasula food emmere ey'okulya pound 3 owulira olina osasula ki olina osasula essimu phone cellphone kuba bonde essimu bagisasulira muve mu byammwe binene pound 5 essimu airtime gwe bakozesa byonna essimu just okubeera n'essimu gyensoma oba MTN ya televa kumwa bateekamu nga tesoma nebeerawo nga tejja kukubira nawe tokuba naye nesigala ng'ekola bano sebo bwebikulema okusasula essimu bagisalako the and then so bino byonna olina bisasula mu kye tuyita communism eno system gye bayita communism economical system gye basetinga ey'ekicommunist nosooka obonaabona kakati n'osigazaawo saving osigazaawo pound 5 kati ono bino 5 is your capital 5 buli mwezi okitegeera n'osigazaawo 5 ng'osavingira ki kuva mu kye tuyita communism ogende mu kye tuyita capitalism kye ki capitalism ye system okubanga you own your income ng'owninga income yo okitegeera meaning when I get my income government teyina buyinza kusalako yadde bills zange zonna okitegeera nga ntaddewo system esasula bills zange not my salary kubanga kyetwagala okukola kuva ku kyetuyita salary earning ekyo kyekisinga otulumya omutwe kuva mu kyetuyita salary earning kuyingira mu kyetuyita capitalism nga we have system we have implemented a system that is working for us otekawo system nekolera work for you not you working for the system okay ekyo tuyita capitalism so abazungu bate basetinga ebintu bino n'ebyangu byakuvaamu otandikira ku ki otandikira ku kyetuyita kusavinga sente zo savings ezogenda okuinvestinga oteekewo systems oteekewo assets ezigenda okukuyamba okukuyisa mu communism okulosinge ogende mu kyetuyita capitalism yes
aba capitalism bo baina freedom ya maanyi okitegeera babeera n'eddembe lya maanyi lwaki because they own the system that is working for them. They don't need to work for the system. Ba owning a system. Okitegeera tulina kye tuyita the cash flow quadrant. Cash flow quadrant. Tulina kye tuyita cash flow quadrant. Kakati cash flow quadrant zino zitambulira wa? Zitambulira ku system bbiri. Zitambulira ku system gye tuyita eya communism ne zitambulira ne ku system gye tuyita eya capitalism. Njagala wetegereze omanye waawo ogwa. Capitalism cash flow quadrant ebeera bweti. Here is E, here is S, here is B, here is I. Eno gye tuyita the cash flow quadrant. E etegeeza ki? E etegeeza employment. S etegeeza ki? Small scale business owner. B etegeeza ki? Business. I etegeeza ki? Investor. Kati oziraba ezo eno gye tuyita the cash flow quadrant. Cash flow quadrant kitegeeza ki? Buli omu engeri gy'ofunamu cash flow yo income and expenditure ofuna otya ssente mu bulamu bwo. Abantu abasinga bali kweno side eno gye tuyita right hand side. The right hand side of the quadrant eno gye tuyita left hand side. Kati fena twetaaga ki? Twetaaga okucrossinga okuva wano mu kye tuyita right side tugende mu left hand side wano ewali kye tuyita financial freedom. Eddembe wewali financial freedom. Lwaki? Waneno being an employee wano okola salary iwe salary ana salary waneno kye tuyita communism. Oli mu nkola ya communism system gy'okoleramu yaba communist. Kitegeeza ki? Gwe ali mu communism oba bakwatidde mu kye tuyita obwavu absolute poverty waneno. Nekye kimu ne waneno small scale business, you are the business owner. Owatandikawo ka business ko katambulira ku ggwe. Lwotakoze business egenda kutambula. Meaning gwe business, you are the business. Oba oli musawo watandikawo clinic yo, bw'olwala clinic tegenda kugulawo. Watandikawo hardware yo, bw'olwala hardware tegenda kukola. Akati ate B otandikawo system, you implement a system. Si gwe ogenda ogikolamu. Setaaga kubanga nze mmanyi tugambe ntandisewo eddwaliro. Setaaga kubanga ndina musawo. Wabula I employ people. Employing bano abantu abali ku side ya E quadrant, employees, abakozi be employing ne bajja ne bakola mu business yange. Nziguddewo essomero. Setaaga kubanga nali musomesa obanga nali headmaster. Nsobola okubeera nga I am a business owner. Naye nga ate n'essomero sibiina kuwadde n'ekkubo. Naye nina system. I implemented a system buli ajja gy'akolera. Okitegeera? System yeetambuza yokka headmaster doosi biki baasa. Nze nenzira wali ne nninda ssente. Okitegeera? Kye tuyita B, business owner. You own a system that brings money and the business is working for you. How about S? I is an investor. Oba kye tuyita investment. Obeera ne business, kati business ekwa ssente n'otandika okuinvestinga mu assets. Kati wano ab'emizigo we bagiramu asset koramu. Ozimba asset yo, omaze ozimba business, kakati business eleta cash flow. Kitegeeza cash flow yo gwe ngina mukozesa nzimbe kye tuyita asset koramu yange. Asset koramu yange. Okitegeera? So si nti nze employee ate ngende mu mizigo. Oba tokola. Okitegeera? Oba tokola. Lwaki? Kubanga cash flow y'emizigo ntono nnyo, it cannot sustain you. Nedda kujja ng'ozimba emizigo mingi nnyo naye tegisobola kusustaininga. Ozimba obuzigo 5, buzigo 3. It is a wastage of money. Oba oziziise. Bano abali wano be bainvestinga mu rentals for future investment. Bazinvestinga mu kuumira mu ssente zaabwe. So singa business. No. Kyova babeera n'amayumba nga tebagamanyi nagamanya. Balwa bagamaniginga. Lwaki? Bakuumidde mu ssente zaabwe eziva mu system zaabwe ze implementinga, then ssente mu kifo zireka ku banka okubanga tezina kye zikola, waakiri aziteeka mu mizigo ne ziba nga zireeta little income, little cash flow nebanga eflowinga mu nsawo ye.
era abaafuna than oli azitaddeko account ne zituula obutuuzi. That is how the systems work. So guys, ekyo kye mbadde njagala okubawa olwaleero. Kale katulabagane mu video enaddako. Ngenda kwogera ku kye bayita emizigo mu business mu gundi yange eddako video yange. Bye bye.